President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olwaleero mukaawu olwaleero alidde mutama obusungu bumuyitiriddeko akamanyiro kabadde kasuse effuga bbi etyobwolo libadde bamusiiga nga bamusiiga ettomi buli kadde nga tebamuwaawo waazi yonna yakuyimirira ku bigambo bye n'ebyennyonnyola ng'omuntu wabula nga bo baasalawo mbu bagenda kumuyiwa evviivi nga bo baasalawo mbu bagenda kumulwana obudde bwonna nga bamutwalanga atali mwana wa Buganda era nga bamutwalanga atali muzzukulu wa Kintu n'Ennambi nga bamutwalanga atali mubanda wa Kabaka era nga bamutwalanga atali muzzukulu wa Bwakabaka bwa Buganda. Kati nno ebigambo atabuse era alidde mu ttama mukaawu nnyo nnyini ddala twakimusala mu maaso anaaso tulabe ebigambo bino ebitabudde President Kyagulanyi Ssentamu bibadde bagenda bamubungeesaako nga bafudde jjejjerewo. Nate nakola nkyanga mbimbuziza tweyama okubeera ba servant leaders. Somebody said I negotiated for Nubian and Eddie Mutwe to come out of prison and also says that I negotiated to get my passport. I don't know when my passport was taken. Has my passport ever been taken away from me? No, nobody has ever taken my passport from me. So who do I negotiate with to give me back my passport? And secondly, the same person that claims that I negotiated Museveni to release some of the political prisoners is the same person that was pressuring us that we should negotiate with Museveni. And when we refused, he turned into an enemy. And recently said, Nabagamba, I told you should negotiate with Museveni. So which is which? And if I may ask, what then did I give in exchange for Museveni to free our people? Because the negotiation is give and take. You give him our prisoners and I give you what? They did not throw light on that. Because, I mean, if I negotiated with Museveni, now Achireo was abducted and taken for the same case. Treachery, possession of ammunition and all that nonsense that they put together. Obi Young is in prison. Sami of Mighty Family is in prison. So what did we negotiate for? Don't you see that these are the same? You don't see them in Uganda, Luzungu, Kalubiri, Abafi. Mumbuza nti waliwo omwami omu eyagamba nti nateesaganya ne Museveni asobola okuta Nubian, asobola okuta Eddie Mutwe, Dan Magic n'abalala ne Bobi Yanga era n'agamba nti era nateesa ne Museveni okumpa passport yange. Naye simanyi passport yange Museveni yali agitutteko oba poliisi yali etutte ku passport yange oba baali bagiwambyeko passport yange nga nyina ogisaba baginzirize. Ekyo sikijjukira, maybe yandikinzijukiza. Naye okubajjukiza nti omuntu y'omu nga bannaffe bakyali mu kkomera nga ffe tubabanja bubanja nga pakatikati bwe tubabanja eyavaayo n'agamba tumwolukusa agenda ateese ne Museveni ne tugaana kuba ffe tetwegayirira ku ddembe lyaffe naddala nga tetulina musango. Era awo bwewava obutakwatagana naffe naye gye buvuddeko namulabye ng'akutte ekkubo ng'ali mu State House ewa Museveni nga yeetema amaganzi ndowooza ng'abala bwa minisita. So ekyo kyongera obbalaga titulina abantu abagamba nti opposition naye nammwe ndowooza mugenze mulaba. Kuba bw'oba ogamba nti nateesa ne Museveni namuwaaki kubanga mu kuteesaganya twandibadde tuteesaganya nga mugamba mpa abasibe tuwa abasibe baffe neffe tumuweeki bwe tuba twateesa naye natuwa abasibe ffe twamuwaaki kubanga mwe kennyini abaali balemerako nti tutwogere naye ne tugaana mwe ne mugenda ne mwogera naye mwe mwanditubuulidde. Naye era nga bwe ŋŋambye nti singa twateesa ne Museveni okuta abantu baffe kati akirewo
ali mukomera bamusiba ensonga zimwe ez'ekisirusiru buyekera bamukutte n'ebisosokolo by'amasasi bamukutte n'ebbaji z'amagye n'ennyota z'amagye n'ebirala. Bobi Wine ali mukomera, muganda waffe Sami wa Mighty Family artist naye ali mukomera. So yoyo gwe twaseganya naye. Ebigambo bino byonna nkyogeddeko nti tulina bannaffe bangi tukuze tumanye ba opposition newankubadde babadde batulaga signals ez'enjawulo. Era oyo kabyogera y'obuzibu bwaffe bwava nti twagala okwogera ne Museveni. In fact bumwetegeeza mu programu yemu yagambye kaakati ekiddako okukwata ffe, ekiddako okukwata Bobi Wine kubanga bali be basiba bamulumiza nti emisango gye bakkiriza eyabatuma. Ate Bobi Wine alina okukwatibwa yateesaganya ne Nakyemalira. Well, njabajjukiza nti bino byonna byonna beeyogereddwa ku radio ki? Ku radio ki? Kale nno singa CBS yali esobola nange okumpita kuba radio ya bujjajja, ate nga bajjajja ababogerwako ne jjajja wange naye mwali kyandibadde kirungi nnyo. Otherwise abantu bajja tandika okugira ba radio y'abajjajjaffe nga propaganda radio ng'omulimu gwayo kusiga bulimba. Kubanga obanga buli week oleeta omuntu ng'asiga bulimba nga topic ebeera NUP naye nga toyinza kuyitayo yadde n'omukulembeze wa NUP n'omu ayogerere NUP, mpozi abo abaagulwa betwatwala mu parliamenti ng'aba NUP ne babagula kati omulimu gwabwe konjera NUP ne bwabeera nga programu ekwata ku NUP n'abakulembeze baayo omuli Kyagulanyi naye nga Kyagulanyi toyinza muyita oba abalala. Ebyo kambikomyawo. Abatubuuza n'ekibuuzo ekirala ekya muganda waffe aleeta embago mu palamenti nnyo n'agamba naye lwaki temuliwagira? Munaye tuwagira enkyukakyuka zonna naye ne tumanyi nti basobola omukwata omuntu ne bamutibatiza opposition n'aleeta n'ebbago muteeka. Naye era njagala obajjukiza nti parliament mu ngeri nnyingi nnyo yafuuka kisasalala, era buli tteeka lye baleeta twakibagambako nti waliwo akagenderere ak'okukyusa constitution yaffe mmwe bannayuganda babajjeko obuyinza obulonda pulezidenti. Tewali programu ndala yonna yonna bino byakubawuddisa byabakubadongowaza. Njagala mubeere boogi, njagala mubeere bagezigezi ng'ebyana by'emisota. Bino byonna byonna Mungereza ziyita semantics, kano konna konna kazigo. Abaffe bw'oba oyagala okutereeza ebyennonda, nze ndowooza ekyandisookedde ddala kwe kukyusa engeri electoral commission akakiiko akakola ebyokulonda gye kalondebwa. Ekizibu kye tubadde nakyo ekinene kwe kuba nti Museveni alonda byabakama n'abalala mu kakiiko ak'ebyokulonda n'abagamba mmwe kati mwe baleefu kati nange ndi muzanyi. So etteeka likyuke engeri ref gyalondebwa akakiiko ak'ebyokulonda bwe kaba tekakyalondebwa Museveni, then oyinza okuba n'essuubi tekasobola okuba nga tekalina kyekubira. N'ekyo tekirimu, kitwandisuubidde. Kati ly'ebbago liba likolera ani? Abaffe okyogeddeko nti mu bbaga eryo mulimu okomyawo term limits oba ekomo ku bisanja. Kambabuuze, bwe bakomyawo ekomo ku bisanja, kuba ekizibu kya Uganda ffenna tukimanyi ne baganda baffe abo nga munalireeta mwali twakkiriziganya nti ekizibu kya Uganda ye Museveni. Pozinga ebigambo bye byakyuse. Abaffe bwe kiba nga ekizibu kya Uganda ye Museveni, ekomo ku bisanja ly'eritujjako Museveni oba ekomo ku myaka. Kati lwaki tebaleese age limit si term limit?
kuba ne boleeta term limit Museveni ajja kujja agambe oke kale mutegewo term limit kasoke makala kateke 5 mbamuzayo 5 emirala kuba mu mateeka nga basomesa nti etteeka terikola nga lidda mabega likola ki ligenda mu maaso so kakati gwe bw'ojja n'ogamba Museveni tugenda muwana tofaayo kandeete term limit kitegeeza yeweeyo ekisanja ekirala kimu yeyongereyo n'ekirala kimu okuliraani so njagala okubategeeza nti bajja kuleeta obubadi bungi nnyo obwangu okulaba n'obutali bwangu okulaba akangu ennyo okulaba mwakalabye akoono eyaze n'agamba nti n'ekibiina ekirina okubeera nga kyekiralonda leader of opposition baagala bakizeeyo mu parliament okulonda leader of opposition kibeere nga kuli presided over by Anita Amongo nga Anita Amongo ekalabalaba okulonda okwo ng'ojja kuleeta bakagabo bajemerwanga bakena ne bano bonna ne bannaffe bonna nga ne finito mwali babeere nga be balonda leader of opposition kitegeeza ki isente nga bwe zisenga ziyisenganya emikono tikatwagala kuyisaawo kino ne babawayo bukadde 10 bukadde 2 kitegeeza nti era Museveni gwe baagala okuwa obuyinza okulonda leader of opposition so ekyo kyangu okulaba naye kino kiyinza okubabeerera ekizibu okulaba naye njagala okubategeeza abaganda bange nti obubadi buno bonna bwe mulabaleeta ekigendererwa kubikkulawo constitution ate Museveni mugezi nti ayagala kukozesa mwe aba opposition owa opposition yalina okuleeta etteeka lino yalina okuleeta ebbago lino basobole okugamba mwe mwalireeta si ffe twalireeta kuba Museveni bye tumukubisa mu bye tumukubisa n'okuswala mwekuli wadde takyalina nsonyi naye buli we tumukubamu ttooki awemuka so kati ayagala kikuwa bano bannaffe ssente bwe baba balireeta so ekintu kyonna kyonna ekiriko okuggulawo constitution mbabuulirira wano mu kinootinge nti bino byonna byakuwuddiisa ono buzaabuza naye ng'olunaleeta ebbago okugulawo constitution kyebagenda okusooka okuleeta bajja gamba ne kino nakyo engeri gyebaguddewo constitution ne kino nakyo kikole kijje era kyekijja okuyita era kyekigendererwa kubajjako ddembe mwe bannayuganda bannange okwerondera president lwaki kubanga baganda baffe bonna abo abaali beerimbise muffe balaba chances ziweddeyo balaba ensi ebategedde balaba tebakyalina kye bakyusa kati bafuuse ndya byange ngenda njagadde nnyo ekyo ekintu nkibateekere mu light muleme kubuzaabuzibwa kubanga mujja kubuzaabuzibwa ate mutuuke mu biseera eby'omu maaso mutandike okwemetererwa emmeeme mwebale nnyo mwebale yeddako mpuliza ndowooza owulira President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ensonga engeri gyazitemaatemamu gyazigattagattamu n'akubuulira ebizibu bye tulina nga bannayuganda obulabe bwe tulina mu nsi yaffe abasajja abatukulembera ne be bakozesa nga bannaffe bennyini be twandigambye nti baganda baffe be twandigambye nti bantu baffe be bandibadde batuseerawo akabega be bandibadde bayimirirawo mu buzibu obungi bwe tulimu bwe tuyitamu bye tutambuliramu ne bayimirirawo ne batuwa amaanyi ne batuwa vibe ate be bamu be bakozesa okutulwana bennyini abo be tulowooza nti baffe be tuyita abewaffe be tuyita nti bajjajjaffe be bayitamu batulugunye batusaanyeewo batulwanyise nga nno bakolera ki butole bwa mugoyo lumu Ssaabasajja Kabaka yavayo n'ayogera n'agamba bannaffe muve mukolerera obutole bw'emigoyo muleme okukolerera obutole just obw'emigoyo muveeyo mukolerere okutereeza eggwanga lyammwe okutereeza ensi yammwe abantu tebabiwulira tebabikwata tebyabakwatako tebyatuula mu bwongo bwabwe n'olunaku n'olumu tebiriimu wabula kye baliko kyakulaba nga beerwanyisa nga tebaagala muntu abayitako abeera mu light nga ensi yonna emukkiririzaamu tebaagala
gwe bajja kulwanyisa at least omugwira atalina kubuvuna buddo afuuka w'amaanyi naye ate omwana owaabwe ow'omuntu mwezaabwe ow'omusaayi gwabwe n'abeera lunkulubuse. Bye baakola Benekito Kiwanuka, bye baakola Kawanga Somoogerere, bye baakola muganda waffe Kayiira, bye bazze bakola abaana ba wano Nasantegese Baggala, abo bennyini be tuyita nti baffe nga bayita waffe Mengo ow'obujjajja, nga bayita babitiibwa leediyo ya bujjajja nate nga gye bakozesa okutyoboola abaana abaabwe. Buli lunaku wiiki neggwako nga bakyaza ba NRM, nga bakyaza ba gavumenti ya Museveni, nga bakyaza newebuuza bo boogera biki ebyo ebya buli nnaku nti anti batya okuddamu okubajja ku license. Zijje zindye kati bwe bukyenkya nga Kyagulanyi afuuse president naye abajja ku license nti mubalete munkyaza kamba bajja ku license. Ebyo bye twagala, ebyo ebintu nti ebitalina bakulu ebyo bye bateekamu ne bateeka fiya mu bantu bye twagala okujjawo bye tulwanyisa. Buli muntu abeere n'eddembe okukola ekyo kyefiiringiramu ky'oba kyagala okukola, abeere ng'omuntu ali free okukola kyawulira muye munda muye okukola nga kyakola nga tewali amukuba ku mukono. Naye abeeyita abeewaffe baapatana omulimu gw'okulwanyisa Kyagulanyi naye abawadde level kyemanyi bawulira ate mujjukira n'olumu akatambi akakolwa yali Medi Nsereko Kojja omugezi yamuteeka mu fix bw'ati n'ayogera ebyama nga nti Amonge byavuddeyo Emandwa President Emandwa eyo yagiise Bwanika eyanika yavuddeyo ne yanika Anita Amonge Emandwa yamulinnye n'emwanika ebirowoozo byabwe ku mwanyi. Bwetera Emandwa bwe yalinnya muganda waffe Muhammad Nsereko, Emandwa Bwanika yamulinnya n'ayanika Katikkiro Charles Peter Mayiga nti yagaana Kyagulanyi ogenda ku CBS ate era yalagira balinyirire n'okuvunza Kyagulanyi Center mu National Platform. Kyokka olwaleero abantu badde batembeeta era bakwano baabwe nnyabo wa ssente buli kadde ne bayibawaana nnyo be bagambye make sure those Bagandas don't get a number. Kitegeeza byo bakukuta n'abantu abatabaagala bamanya nti bano baagazi ba ssente baweeyo yawo basamulire yawo busambiro ufuge embwazo. Kyagulanyi n'agamba ffe twagala obwo bucolo twagala wali mu kyuma ekikola ye twegabire naye bo tebabiwulira babiwulira bongera kimu kulinnya ku Kyagulanyi ku mutwe, bongera ku kimu kuseeteeza Kyagulanyi tumulinnya asaanewo tumulinnya gwerewo ddala bo lyessanyu lyabwe. Bakola Kyagulanyi ng'ali mu maziga, bakola Kyagulanyi ng'ali mu kukaaba, bakola Kyagulanyi nga tatudde mu ntebe lyessanyu lyabwe kibasanyusa. Naye nga abantu bebatembeeta be bawa Kabaka bafe obutwa. Kabaka ali mu mbeera gy'alimu ey'obuteyagala, mu mbeera gy'alimu ey'etaliimu ya ssanyu, etaliimu ya mirembe lw'abasajja abo kubanga bamutya, kubanga bamanya eddoboozi lye bw'alisitudde ensi ewulira. Ojjukira Kabaka lwe yavaayo era ndowooza ku mulundi ogwasembayo publicly okwogera n'amaanyi lwe bakuba abantu ne batta 18-19 ogwali gwa 11 gwe tugenda mu ndowooza tugiyita Black November bwe tugiyita era nga bwe tugigendamu. Yavaayo Kabaka n'agamba nti twagala abo abatta abantu baffe nga 18-19 bakangavvule era bakwatibwe batubuulire ani yabatuma lwaki batta abantu baffe. Aganya Kabaka yayogera nga musunguwavu ku olwo. Kabaka olwadda mu lubiri bamukola biki ndowooza akatane bakalungiawo ne bakajja mangu nnyo. Kabaka atwalina okuya nti yagenze Kenya. Kabaka bamugambye ne passport. Kabaka atandise okupeeruuka. Kabaka atandise okweruukirira. Kabaka ekyavaamu atandise okukenena. Kabaka baddaanyirira bw'ati atandise okusiiwuuka. Kabaka n'afuuka kyali era wadde Mukama atagenda ataasa agenda addawo Kabaka waffe olw'obuyinza Mukama n'essaala zammwe n'okulwana ku maanyi bannayuganda. Naye abasajja baali baagala kutta Kabaka nga kye baagala kutta ddoboozi lye aleme kuddamu kwogera. Era ne badde bamusibidde e Namibia bulijjo bali ku kimu tebaagala kuddamu kuwuliriza ddoboozi lye. Naye manyi singa tetwalwana kuba nalabye ku Kabaka bwe yagenze wano jjo ekaazi nga Kabaka kati olaba akomawo ng'olaba ye azzeemu mwali we baamuweera obutwanga olaba omubiri guzzeewo n'akasusu kalanisa okubeera talatiibu n'amaanyi olaba nga agazzeemu mu mugu ng'olaba we Kabaka afe bakera okukola dduyiro. Ne ngamba singa sitwalwa na lutalo kulaba nti Kabaka ava e Namibia gye baali bamusibidde singa kyekiriwo
singa kabaka ali mu stress bali bamututa mu stress naye okuba kabaka yakomawo ebintu bikyuse embeera yeyongera kukyuka mukama yeebale kati no awo president wasinzidde n'abakuba nti nange mu bajjajja abo mwende nesimanyi lwaki nze bannwana tebasobola kumpita ku ledo ya bujjajja agambye kabirekera tubirekawo mukama bakuume mwerabu